Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Isaaya essula ey'okutaano olunyolo 18 waliwo ebigambo ebikulu eby'omuwendo byenjagala okugabana awamu naawe mukwano gwange andaba mu kaseera kano. Ebigambo bigamba nti zibasanze abo abawalula obutali butuukirivu n'akagwa ak'obulimba, abawalula ekibi nga n'omugwa ogw'eggaali. Abantu bangi mu nsi muno abawaniridde obulimba, abawaniridde obutali butuukirivu, naye ekigambo kino kyakozesezza nti nga bawalula n'akagwa nga ka bulimba, naye ate nti ne bawalula n'okuwalula n'omugwa ogw'eggaali. Bw'ayogera ku ggaali ayogera ku ggaali nga bw'owulira, kubanga wano ekintu kyenyinza okwogerako abantu kye bayinza okuba nga bategeera amangu, ye ggaali ey'omukka. Eggaali ey'omukka, eggaali ey'omukka kye kimu ku bintu ebisinga okwetikka ebintu ebisingira ddala okubeera ebizito. Naye Isaaya yali alabula ng'agamba nti zibasanze abo abawalula obutali butuukirivu. Oyinza okubeerayo gy'oli naye nga mu bulamu bwo otambula ng'owalula naye ng'obutali butuukirivu bw'onywezezza era nga bw'owalula. Kyenva nkwegayira mukwano gwange, akaseera katuuse otambulire mu butuukirivu. Mukama akumpeera omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Nkulamusiza nnyo omulabi wange enkyaleero. Neebaza Katonda olw'obulamu bwo nti okeseza obulamu bwonga bulungi era n'oba nga wazuukuse dda ne tubeera naawe ku puroguramu eno ensulo ey'enkya. Puroguramu eno ensulo ey'enkya si y'amazzi gano nga ge tugenda ne tusanga ku luzzi, naye y'ensulo ey'ekigambo kya Katonda, y'ensulo etutuuse eri Kristo ne tunywa ku mazzi ge yayogerako ag'obulamu, obulamu obutaggwaawo. Twebaza Katonda olw'ensulo eno era nga musaba anyweze enteekateeka eno eri ku puroguramu eno esobole okubatuukangako bulijjo ensulo ey'enkya. Puroguramu eno ebeera ku ssaawa 12 era buulirako banno abatannaba kwegatta ku nteekateeka eno nabo bafuna omukisa ogw'ensulo ey'enkya. Puroguramu eno etuyamba nnyo okusembeza amaka awamu mu kusinza Katonda nga tutandika olunaku, era etuyamba n'okugoberera okusoma akasisimuka ne tufuna omukisa ogw'ebyawandiikibwa ng'ate ffenna tuli bumu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekyokuyiga kya leero kiriko omutwe ogugamba nti okwesiga. Naye nga tetunnatandika kyakuyiga kino, katusabe. Ayi Kitaffe omulungi ow'ekisa, tukwebaza nnyo nti enkya eno tuwadde omukisa ate okukuŋŋaana wamu n'omulabi wange twogereko naawe. Weebale nnyo ebigambo by'otutegekedde
era tusaba bibeera ensulo ey'enkyaleero ey'omukisa eva ku ntebe ye ey'okusaasira eri abaddu bo n'abazaana bo. Katonda waffe tuwa olunaku olulungi ku bwa Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti okwesiga. Era okwesiga kuno kigambo kinene. Era bwe bagamba nti naye mwesigwa, oli aba alina ekizibu kinene mu mutima gwe kubanga alina kyayagala okumanya. Oyo mwesigwa, namwesiga, yesigika. Ekigambo ekyo kigulumivu nnyo nga bw'okiwulira. Era omukristaayo, omwana wa Katonda, asaanidde okubeera nga yeesiga, nga mwesigwa, nga yeesigika. Naye mu nsi muno tusanzite emirundi mingi ekigambo kino tukikozesa bubi. Mu bulamu bwaffe tufunayo ebintu bye twesiga, naye ng'ebintu ebyo bya kiseera ate ebimu nga bitulimba. Omuntu ne weesiga obuyigirize bwo, nze nasoma sindi wa kabi, nina amabaluwa gano na gano na gano, n'owulira nga weesize ebbaluwa ezo n'obuyigirize obwo. Ng'ebirala byonna tuna ebirala ng'olaba n'abantu bali wansi wo nnyo kubanga ggwe omanyi bingi. Okwesiga, ne weesiga obuyigirize, ne weesiga omulala yeesiga obuyinza bw'alina. Oba ye mwami mu maka ye taata, n'awulira nga nina obuyinza bwange nga bweyesiga bweyekutteko. Ate kiki? Omulala neyeesiga obuyinza oba bwa byabufuzi, ng'awulira wa buyinza nnyo ate oluusi ne kivaamu okubukozesa obubi nga teyeesize kintu ekisingako. Omulala neyeesiga amaanyi ge, naga bw'anajja nja mukuba, oba nsolo oba mpologoma nja giyuzaayuza, nga yeesiza amaanyi, oluusi ne gamulimba. Oli agenda okuvaayo ng'amusinga amaanyi, ebiddirira ne bitaba birungi. Ate oluusi twesiga omuntu, ne weesiga nnyo omuntu, naye ebirowoozo byo n'obijja ne kwesiga Katonda, naye ne weesiga omuntu. Omuntu kirungi okwesiga banno, naye ekibi kiri nti omuntu afa n'avaawo. Oba gwe otaddemu obwesige bwo bwonna n'otandika okugamba nze mpwedde, nze nfudde, nze era simanyi, nze nja kuba bwenti ne bwenti, nga weesize muntu kubanga afudde akuleseewo. Emabega tusaanye okwesiga ekisingawo. Omuntu akyukakyuka. Omuntu ayinza okuba yagambye kino leero ate bwe wayitawo omwaka naga nze si byenkola ebyo. Kati gwe nga wagenda n'obwesige buli, kati agenda okulaba bw'akomyewo ebintu byayiseemu ng'akyuse. Omuntu akyukakyuka. Okwo kwesiga nakwo kwa buzibu. Embeera eri omuntu tugambe nyinza okubeera taatawo. Kati gwe n'onneesiga nti taata alina ssente, taata ajja kunnyamba ne bwe siisome. Naye obwesiga obwo embeera zange eza ssente ne zikyuka. N'osanga ng'oba sikyalina ssente, sikyalina busobozi, kaakati onneesize naye ate sisobola kuyamba ne bwe mba nga nkwagala nnyo. Okwesiga ng'okwo tusaanye okwegendereza. Omulala yeesiga obulungi bwe, aga nze ndi beautiful, nze ndabika bulungi nnyo, tewali ayinza kuntunulako n'addamu ate kutunula walala. Okwo nakwo obulungi obwo buyinza omumuleetamu amalala ate ne bumukozesa ebitali birungi. Obwesige kintu kikulu nnyo. Omulala yeesiga abakuumi, omulala yeesiga emmotoka, emmotoka enziruse eno yakabi. Nga kati nvuddeeko okujja mu studio wano, nkoseza emmotoka mpise ku Northern Bypass, naye nze kye nasabye Katonda gwe neesiga nti ampe oluguudo wempita nga alwerudde, era antambuze bulungi neme kufuna accident. Kuba emmotoka ziyiringita ku luguudo olwo, kati gwe neesize mwesigwa era ntuusiza mu biseera ne bannange ne beewuunya. Okwesiga. Teweesiga muntu, teweesiga kintu. Bwe twesiga ebintu ng'ebyo biggwaawo. Naye omuwandiisi ayagala okutulaga tusaanye okwesiga Katonda. Kwa Katonda tafuukafuuka. Katonda abeerawo, ye yaliwo, waali era yalibeerawo.
naye omuntu tabeerawo bbanga eryo lyonna. Katonda mwesigwa, eyasuubiza mwesigwa era talirema kutuukiriza. Byonna ebisuubizo bye tulina mu Bayibuli Katonda ajja bituukiriza kubanga mwesigwa. Olunyiriri lwaffe tugenda okukozesa lwaleero luli mu Yobu essula 13 olw'e15. Ono ye musajja yayita mu bizibu ebingi ennyo, naye bwe yamala okuyita mu bizibu ebingi era ye agamba bw'ati mu lunyiriri olw'e15 essula e13 eya Yobu nti newankubadde nga nzita era naye naamulindiriranga, era naye n'akakasanga amakubo gange mu maaso ge. Newankubadde nga nzita ye tafaayo kubanga bintu bye yayita mu bingi. Banene bamugamba ebigambo, mukyala we n'amugamba nti weegaane Katonda ofe kubanga alaba takyagasa, awunya, mwavu, ebintu byonna byaggwawo, abaana bonna baafa, buli kyabugaga kyagenda, ate naye omubiri gwonna guvunza, awunya n'okuwunyaga nti mpoya musajja weegaane Katonda ofe. N'amugamba oyogedde ng'omu ku bakazi abasirusiru, tunaaweebwanga birungi byereere. Ebigambo ebyo tusaanye bitunuulira ebya Yobu bye yayitamu. Jjukira ali musajja yatuukirira atya Katonda, nga ne Katonda yennyini yamuwaako obujulirwa nga Sitaani amulumbye. Nekiwandiikibwa mu byawandiikibwa. Ebigambo bino biraga omusajja atya Katonda mwesigwa. Naye Bayibuli neetulaga nti yatuukibwako ebigambo ebinene ennyo. Kikyoyigamu kubanga omusajja mwesigwa. Kati gwe bw'onoowaayo omutima gwe eri Kristo, naawe bw'onooyitirira ojja kutuuka ku ddaala ng'erya Yobu nti Katonda naye atandika okugamba nti omusajja wange yatuukira era ow'amazima. Kati bw'oba otuuse ku ddaala eryo nga ne Katonda yennyini yayogera ku ggwe bw'atyo, naye ate jjukira teweeyibaala, osobola okufuna ebizibu kubanga ensi gy'olimu mbi. Nannyiniyo omulabe Sitaani mubi, ali wano yeekalakaasa, akyalina ekiseera naye ekiseera kimuweddeko. N'olwekyo Yobu ebyamutuukako nga tulowooza ku kigambo okwesiga, bigambo binene kubanga ye yali yeesiga Katonda. Ate nga naawe omulabi wange nkyeno njagala weesige Katonda, saagala otendewererwe. Yadde ebigambo ebyo byatuuka ku Yobu byabaawo, byatuwandiikirwa ffe kutuyigiriza tutegeere nti bwe twesiga Katonda tekitegeeza nti ebintu ebiri ebitwetoolodde ebibi tebiyinza tusemberera. Tunywezebwe mu kukkiriza kwaffe n'enkolagana yaffe ne Katonda ereme kuseebengerera kubanga Katonda mulamu mwesigwa. Kyagenda mu maaso. Emirundi mingi abantu tubeera ku mbaga. Nange naliko olumu nga ndi mugole era nenkuba ebirayiro, naakwagalanga naakusanyusanga mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bulamu, mu bwavu. Naye oluusi tuba tukuba ebirayiro ebyo nga tetubirowoozaako nnyo. Omusajja omu yagenda, ate ye kikye tekyali kibi nnyo kubanga bwe yalonda omukazi yamulonda yeetaddeko, waliwo obusige buno abakyala ab'ennaku zino abamu bwe beeteekako nga obukowekowe, si bisige naye obukowekowe. Kati bwe yagiranga bw'ati, omanyi ddole ze zitera okubeera nazo, era ddole bwetunula nga yakabi naye bamaama abamu nabo babukopa babuteekako ku maaso. Kati omusajja ono yawasa omukazi ataddeko obukowekowe obwo nga bw'agira bw'ati, biringanga bwe ntadde ebibatu byange bwe nti, ng'omukazi alabika wa kitalo nnyo nga yeetonye kuno kwonna alabika bulungi nga langi gy'ataddeko ndala. Kaakati n'ateekako oluviiri nga nalwo lulinga olulwe naye nga lulala. Ayambala kyambale n'akikola bulungi n'akisiba bulungi n'abeera mulungi nnyo. Kaakati n'alyoka ayambala ebyambalo bye bulungi. Omusajja ono teyalaba ku mubiri gwe, teyalaba ku maaso ge gennyini bwe gatunula, teyalaba lususu lwe lutunula lutya, n'atwala n'akuba ebirayiro. Kaakati lumu omukyala ono yalindanga, omusajja ono bwe yabanga agenze okukola ku makya, omukyala ye yali takola. Bwe yabanga agenze okukola n'alyoka yeepangulula ebintu byonna n'abiggyako, n'obusige n'abuggyako, ne yeeyonja agende anaabe. Bw'amala okunaaba agende ng'azzaako kimu kimu. Naye bambi
omusajja bw'atuuka mu office n'agamba fayiro eyo nagyerabidde ate olwaleero gye nteekwa okumalira no kanzireyo. Omusajja n'akwata emmotoka n'avuga vuvu. Ate enju ez'abazungu okuva eri ku geeti tewasibwasibwa nga ffe kubanga ewaaba oluusi tewabaayo nnyo bizibu. Byajja mu geeti ng'aggulawo bulungi ng'ayingira ng'atuuka eno ku luggi olw'ennyumba nalwo teruba luggala oluusi n'ekiro basula nzigule kuba tebalina kye beekengera. Kati ng'atuuka ng'amutuukako omukazi mu kisenge ng'omukazi yeepanguludde dda yedda. Omusajja n'agamba kiki kino? What? No. Gulinga muzimu n'adduka n'okudduka n'agamba no yenze tinedda si yeggwe. N'alyoka ajjayo ekifaananyi bw'ati n'atunula n'ajjayo ekifaananyi ky'embaga n'agamba nedda si yeggwe. Okola ki wano? Ani yakuleese wano? Omusajja n'agamba nedda bw'abanga yeggwe ngenda mbisazizaamu obufumbo bukomye wano kubanga si ye muntu gwe nawasa. Owulidde? Kaakati omusajja ono n'abanga ebirayiro bino byakoze yabimenyawo kubanga ffe tugenda ne twesiga omuntu nga bw'afaanana. Njogedde ku bulungi titwesiza obulungi n'owulira nti obwo obulungi bunkolera n'omwesiga n'omuteekamu byonna n'olayira n'okulayira naye ng'ate obulungi buno si bwa lubeerera oluusi bakoze bukole. Naye naawe bw'ofaanana nti bw'otyo oyinza okwesiga ebintu ebyo ebikyukakyuka obulungi buggwaawo obulungi babufumbirira naye tusaanye okutegeera kye twesiga. Kyangu nnyo okwesiga Katonda ku lunaku olw'akabugumu owulira embeera nnungi. Ono munnaffe agambye nti byonna bwe bibeera nga birungi wuuyo osanze ng'eri ewaabwe emmotoka parking eba nzibu. Oba oli awo ne mu Kampala wano parking oluusi ogenda ne weetooloola nga neetolaba wo parkinga. Kakati yagamba nti oyinza okusanga nga parking weeri bw'omala okuparkinga abantu ne bakumwenyera bulungi n'ogamba olunaku luno lulungi. Bw'otuuka eri gy'ogenda yonna abantu ne bakusanyukira nga balaba oli bulungi n'ogamba nti bino ebintu nga birungi nnyo. Kakati n'owulira nti embeera nnungi nnyo. Kyangu okwesiga Katonda ng'embeera yonna ekugendera bulungi. Kyangu okwesiga Katonda ng'emirimu gyo gitambula bulungi. Kyangu okwesiga Katonda ng'oli mulamu bulungi tolina wakuluma tolina kizibu. Kyangu okwesiga Katonda ng'olina ssente olina abaana olina ente olina buli kimu. Emmotoka ziri awo eri teriiwo akwata ebisuluzo bino waliwo eri genda olabe oba gundi yeeriwo. Emmotoka ziringa 3 genda olabe oba bazitutte n'ogenda n'omuwa ekisumuluzo. Kati awo owulira nga buli kimu kiri bulungi. Owulidde? Kyangu nnyo okwesiga Katonda ng'ebintu bitambula bwe bityo. Naye kibaamu obuzibu ebintu bwe biba bimetentuka, ebintu bwe biba bisoba. Okwesiga Katonda kuyinza okubeera okuzibu ennyo. Kiki ekibaawo singa olina wooli nga kati oluusi tubeera ku TV ne tulaba nga kibuyaga yakubye abantu ennyumba ne zigwa n'emmere yonna neefa ne batandika okukaaba. Naye gwe ewuwo singa bituukayo ennyumba yo neegwa n'ennimiro yo yonna neefa gy'obeera omulimu gwoba gwe gufudde. Covid yaleese omulimu gufudde nga kati bye tugenda tuyitamu. Embeera yonna gy'oyiseemu osigadde nga weesiga Katonda. Ekyo kirabo ky'amaanyi. Abamu baga nti ze bannange kati kantandike n'ogenda kubanga sabbiiti waliwo kyeyo kye nafunye nga nga kya ku sabbiiti kakangende ne Katonda naye andaba. Naye Katonda bw'atyo bw'akugamba bw'oyagala okwesiga oba omutwala omuntu omulala wa bulijjo. Kaakati waliwo ebikangabwa olumu ebigwa ku maka ag'abantu. Kibeera kitya nga kituuse ewuwo? N'abaana b'oyo omukkiriza asingayo obwesigwa batuuka ku ndiri oluusi nga balwadde kookolo balwadde endwadde embi. Kaakati ggwe ekyo kitunula otya singa kituuka ewuwo? Era bwe kiba kituuse ku bakkiriza abo abeesigwa nammwe be mulaba nti musajja ono mukazi ono mwagala nnyo aŋŋumya nange mu Bukristaayo kubanga mwesigwa. N'ate ogenda okulaba nga ebizibu bingi bizze, kookolo, Covid atutte, munne amusse, n'olaba ebintu bingi, emirimu giweddewo, embeera eyononese. Owulira otya? Ti abakkiriza abawangalidde mu Yesu bakwatibwa agalwadde.
abakkiriza bangi nga bawangalidde mu Yesu nga bamwesiga babuulizi ba njiri. Olwo twalina omusumba waffe yajjanga n'atubuulira ku kanisa yaffe ng'ava bweru. N'olunaku olwasembayo nga azze okubuulira n'agamba bannange era nammwe nkibabuulira omulabi wange nkyeno nti bannange si mulimu gwange oba gwa musumba oba ki okukujjukiza bw'olina okutambula ne Katonda wo. Yes, mulimu gwe bw'oba nga tonnakkiriza Kristo okukulumiriza nti ensonga eyo nkulu gifeeko otandike okutambulira mu bulamu obujja ne Kristo. Naye bw'omala okutuuka awali Kristo mulimu gwo okulaba nti enkolagana yo ne Katonda etambula bulungi. N'olwekyo omala okutambula ne Katonda wo ate ofune okutambuza n'okubayambako, kubasitula, okubagumya, okubawa okwesiga Katonda. Kati omusajja ono bwe yajja naga si mulimu gwange buli kaseera nti tujja kujjanga kubanga tuli bantu, nja kutuuka ekiseera oba oliawo guno gwe mulundi gwange ogusembyeyo okujja okwogera nammwe ku nkolagana yammwe ne Katonda wammwe. Omusajja n'atuuka ekiseera n'addayo. Ekyaddirira twagenda okuwulira nti omusajja yafuna kansa w'emimiro, abasawo ne bamugamba toddayo kwogera nnyo, naye ye n'agamba apaana, nze ndi mubuulizi wa njiri nina okwogera. Era bwe yayogerayo omulundi omulala nga gumu obulago ne buziba ne buzimba n'afa. Kaakati omusajja oyo yali awangaalidde mu kuweereza Katonda ng'era mwesigwa, naye n'afuna ekirwadde ekizibu. Abalala bafuna endwadde ez'okubwongo nga Alzheimer's, obwe bulwadde obuleeta okwerabira n'oba nga tokyajjukira bintu byonna. Abalala bafuna gasukaali agazibu, abalala ne bafuna kookolo, naye nga basajja badde batambula ne Kristo. Naye ekyo Yobu agamba nti newankubadde nga nzita naye nze naamulindiriranga. Yobu tatidde. Newankubadde nga mugamba nti Katonda yanzita naye nze ye Katonda wange gwe nnindirira. Nsaba omulabi wange ekyo kibeere nga kye kigambo kyo. Pawulo agamba nti kiki kiritwawukanya n'okwagala kwa Kristo, ng'alaba tewali nsonga yonna y'amazima eyinza okutwawukanya n'okwagala kwa Kristo. Si kulaba nnaku, si bwereere, si njala, si kubeera buziba, kubanga emirundi mingi yali ebuziba mu nnyanja ng'ali ku ngendo z'okubuulira enjiri. Ne Pawulo agamba nti ye ajja kubeera ne Kristo, era ye ayinziza byonna mwoyo amuwa amaanyi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Abakristaayo abakukutivu bafiira mu bubenjedde kabusa. Eri abantu abamu ekimu ku byama ebinene eby'obulamu obw'okukkiriza ye mukkiriza okubeera mu mbeera ez'obulamu enkakali n'okukirawo nga tezimutaliza. Naye kinajjukirwanga nti okukkiriza mu Katonda tekwaluubirira kussaawo bukakafu nti tewali bandwadde oba okulumwa. Bwe tukkiriza Kristo naye nga tukyali mu nsi eno, endwadde oba okulumwa bisobola otusanga. Naye newankubadde nga nzita naye nze naamulindiriranga. Bye bigambo bye tulina okuba nabyo enkyeno, nga tugamba newankubadde nga atutta naye era tunaamulindiriranga. Naye Katonda si yatutta, wabula embeera ey'omulabe eri mu nsi muno yetuleeseeko obuzibu. Omutume Pawulo yasaba emirundi mingi, naye yali musajja nga mutume. Kristo yamusanga ku luguudo nga ku lugendo ng'agenda e Damasiko, n'amwekiikamu n'amugamba nti onjiganyiza ki, n'atandika okumuwa enjiri yatubuulira n'olunaku olwaleero. Sawulo n'afuuka Pawulo. Pawulo n'alwanirira ekkanisa. Naye Pawulo bwe tugenda okusoma mu ssuula mu Bakolinso ekyokubiri essuula 12 olunyira olw'omusanvu n'olw'omunaana agamba nti naye essaala eno teyaddibwamu nga bwe yali esuubirwa, kubanga Pawulo yafuna eriggwa mu mubiri. Ebigambo ebyo nabirabye wano nga biri mu ssuula y'Abakolinso ekyokubiri ssuula 12 olw'omusanvu n'olw'omunaana. Agamba nti n'olw'obukulu obusinga ennyo obw'ebyo ebyabikkulibwa nemenga okugulumizibwa ennyo, kyenava mpeebwa eriggwa mu mubiri, omubaka wa Setaani okunkubanga, nemenga okugulumizibwa ennyo. Oba oliawo Pawulo yandibadde agulumizibwa
ennaku zino ogenda n'owulira omusajja wa Katonda, omusajja wa Katonda, kati ne babeera nga bawulira nti omusajja wa Katonda yalimu amaanyi. Mbawulira oluusi ku TV ne mpulira omusajja wa Katonda. Pawulo oba oli awo yali atuuse ku kugulumizibwa, naye Bwana agamba nti yaweebwa eriggwa mu mubiri omubaka wa Setaani okunkubanga, nemenga okugulumizibwa ennyo. Olw'ekigambo ekyo neegayirira Mukama waffe, nze ne neegayirira Mukama waffe emirundi 3 kinveeko, naŋŋamba nti ekisa kyange kikumala, kubanga amaanyi gange gatuukiririra mu bunafu. Kyenavanga nenyumiriza n'essanyu eringi olw'ebyobunafu bwange, amaanyi ga Kristo galyoke gasiisire ku nze. Oluusi ebyo biba bintu nga bizze, naye nga Katonda abiraba nti ate tebikoze bubi, wabula bigulumizisa erinnya lye. Ate nga ye amanyi nti okufuba kusi kwa bwereere. N'olwekyo okugezebwa okujja mu bulamu bwaffe mikisa gye tuli okutegeera obwesigwa bwaffe bwennyini. Yobu yayinza okugamba nti newankubadde nga nzita era nange naamulindiriranga. Mu Yobu 13:15 nga bulijjo tebukoma kwogera eri abo abatunuulira, naye bwogera ku lwa Katonda nti tetuli bubeezi Bakristaayo ab'embeera ezigenda mu maaso obulungi. Kwagamba oyinza okukkiriza Kristo nga gw'onoonya kavuyo kufuna mbeera ezigenda mu maaso obulungi, naye weetegeke nti ne bwakubadde nga ebintu bigenda bubi, naye ekyo tekisaanye kwawukanya na kwagala kwa Kristo. Enkyeno tusaba Katonda, nze naawe mulabi wange, nti tugende olunaku lubeere lwa mukisa, lubeere lwa ttendo. Naye newankubadde nga wabaddewo ekizibu ekizze, naye ekyo tekijja kutwawukanya na Kristo. Newankubadde nga nzita, Yobu atugamba, naye naamulindiriranga. Naffe tulindirire Katonda mu mbeera yonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Ayi Kitaffe omwagalwa, tukwebaza nti oli Katonda mulungi, otuwadde ebigambo ebirungi enkyeno eby'obwesige, nti twesige ggwe Katonda. Embeera ne bwekyuka etya, ne bwe tuba bannaffe Abakristaayo abakukutivu nga bafunye ebikangabwa, tweme kuggwaamu maanyi, naye tubeere banywevu era tuwangule. Tumanyi nti tujja kuwangula mu Kristo Yesu, kubanga Kristo muwanguzi. Twagala ebyo bituukire mu bulamu bwaffe ffenna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.